Yes, Bana Uganda Mukama for Yebasiwe. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We thank God for the gift of life. Give Him glory He has given to us. Thank you. More blessing. Follow everyone. I love you all. Much respect. Buri muntu alaba ko kubula muntu. Yeah, Jesus, yo gara ko lulimi yo. Speak your language. Gwe nyabo basebo. Isabella mu Kampala mwaka 15. 15 years I'm in Kampala. I vote in Kampala. Even my national ID I got in Kampala. Makindi is my MP. Nyeko Derek is batikinga. Is a joy bamaze kutikinga. Izamanyi lulimi yange. Izali muchori mishaya. Ba izamaze kufa bagenda kutwala ku mulamu yange direct. Abachori tabazika ko mu Buganda. Ata izayagala ko yigako, izabera ko, izabakwano wange bona Baganda. Bana Uganda. Full finger junga. Linya yange wapita ku Alimu Road. Tata danger mwana wakoni. Is it tata danger? Tata danger mwana wakoni. Full finger. Muranga about na longo wenene. Abantu ono basato baina bafumbo. Simanyi. Boli mufumbo. Mukomera bulundako genda mukomera. Obaba yagala kukwata ko omuntu nalongo wenene amanyi full finger amanyi muranga ba ono muchaja ono kabarata ono Shaolin man bamanyi. Polisi ya Uganda just kusaba muweko abantu basatu ono nyumba uniport babere ko lozira kumpi tatawanya kugenda babere kumpi ne lozira. Mama Uganda oli mufumo bawa alaba kogwe Brunak mukazi wanga ne kitabo otambula ne kitabo. Olunaku lwa leero nzize kwebaza mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba fensi yali tutegedde etya. P4 drop out. Kondakita wa takisi. Pota wa boda. Wallahi ensi yali tutegedde etya. Fe twali tumanyi tetuli bagezi. Twali tumanyi tuli basiru. Nga bw'olaba minister, bw'olaba MP, bw'olaba mayor, bw'olaba kansala, bw'olaba president, ng'olowooza nti ebifo biina kutuulamu bagezi. Nga ne bw'ajja n'ayogera eby'ekisiru tukuba bukubi ngalo. Kitukubise engalo kubanga minister yayogedde. Tosobola bwakanya minister gwowa pota, gwowa boda, gwowa takisi. Wallahi abasajja abo si bagezi. Nze mbachalenji nzeeko ne mbalaba. Wallahi si bagezi. Nkubuulira. Omusajja n'aba mugagga. Nga wallahi mugagga. Ng'afuna miliyoni 4 omwezi. Ne baleeta amabaati g'abanaku Ekkalamojja. Nago n'alaga nti nagagatwala agabba. Muganda wange obubonero si bw'abantu bagezi. Abantu bano si bagezi. Nze njagala otunuulire ku kontinenti yaffe eya Africa. Efugibwa bayivu naye wajeeraga. Gwe batunuulire bonna bali muzi PhD, abalaba professor, abalala balina biki, abalaba bayivu bonna naye wajeeraga. Yeeyongera kukka wansi. Ate tebakulimba nti ebyokola tobimanyi olw'okuba ovuga boda. Ky'omanyi kituufu. Naye bagezaako okukulaga nti gwe tobimanyi. Nkubuulira bano abasajja si bagezi. Nze mbatestinzeeko ne mbalaba toddanga awo n'olaba minisita mu bukooti
n'ayambala obukooti n'akwata bufayiro mugwe noddawo ovuname. Wallahi abo y'ensonga lwaki muli bubi. Abantu abo babi, abantu abo basiru. Nkubuulira gwe bakulowoozesa nti oli musiru. Omusajja yajja n'atubikula bubikuzi katambaala. Ebintu ne tutandika okubiraba. Ffe twali tulowooza tetubimanyi. Wallahi mubimanyi. Ebyokola mubimanyi. Oli nagezaako okulaga nti okufuga eggwanga kizibu nnyo. Tekibangako kizibu. Era abantu abalina mentality ng'ey'abapolitician abo be baleetera ensi eno okubeera enzibu. Wojja ng'olina ebigendererwa ebirungi gw'olwanyisibwa nga bakulwanyisa. Tebaagala otereeze bo bafunira mu kwonoona we bafunira. Nkubuulira abantu abo si bagezi. Abantu mbatestinzeeko ndi wa P4. Abantu abo bakanso bagagga bayivu basoma ebitabo. Wallahi si bagezi. Wallahi si bagezi. Okuvuga boda toli musiru eyo survival. Nkubuulira wallahi bali abasajja si bagezi. Si bagezi. Oli n'abeera mugagga afuna miliyoni anga omwezi. Miliyoni 4 zaafuna n'akulaga nti omwaka guggwako ne bakulaga nti bamuwadde akasiimo ka miliyoni endala 10 ng'ekkalamojja bafanjala. Olaba obwo bubonero bw'abantu bagezi. Bantu si bagezi bano mutya babwerere. Nze rojja nonneesimbamu booti nga weeyita MP nenkutunuulira neŋŋamba laba nnono mb'olw'okuba kati ali mu kapaalamenti. Nze mbazalayira ddala abo baboyi. Si bagezi wallahi. Okubeera eyo mu septic tank n'osima si busiru. Survival olina okubaawo otule butuuze ofe. Nkubuulira wallahi omusajja yajja n'atuggula amaaso bw'ati. Omusajja yajja n'atuggula buguzi maaso bw'ati. Ne tutandika okubiraba nga mutuufu twali tubimanyi. Omanyi okubeerawo ng'ebintu obimanyi naye nga waliwo oba twaliko ddogo. Muwulirize President w'eggwanga era Dogo Nation mbalabula. Bw'owulira ekigambo eggaali ya Alien Skin abatakimanyi mujje nkibannyonnyole. Babeera babbi. Bano abakwasi b'obubadiya. Omulimu gwabwe kubba masimu, kubba mataala ga mmotoka, kunyakula busawo bw'abakazi gy'emirimu gyabwe. Era ng'abakulira Alien Skin bakolera Museveni ku missoni eziba ziganye ez'okutemula n'okutugumbula. Zedi masinale bwe mulanga aliyo waganye nga mujja mutupangisaako nga tubalaga action entuufu bwe ziba. Kyova laba lwaki bakuŋŋaanira wamu mu kagulupu kaabwe basangibwa ku Fangoni we babeera okuba zi punching bag kufuna bukolomooni bukodyo buli lunaku basangawo nga bali bwe bati. Buli mubbi yenna yakubulako e Kampala omusanga awo ku Fangoni tebavaawo kiro na misana. Abantu tubatuba. Oyo yenna gw'olaba asusuta Alien Skin kwataba mubbi abamuwagizi wa Museveni. Ebyo byonna bye bali mu kukola akina kumusibamu kumukola ki bamwongeramu maanyi kubanga yali yagwa mazima. Olw'osabirira akomewo manya gwakomyawo obubbi. Era next time bajja kuba bafunye ggwe nga bakulina. Olwaleero kiboko nina 2 ey'empulutulizo neya magiki. Soko owulire Besigye. I've been working with Bobi Wine, but my assessment is that he's not serious enough to go all the way where we want to go. Like I've said, if we can have capacity to deal with the helicopter. Well, first of all, the army itself is highly divided. Very, very divided, and we have a lot of people within the army too, even within the Air Force, even within. I will be asking some names because we want to do some due diligence. No problem at all. Sebo Besigye. Lwaki mwagala nnyo tuwulire audio zammwe? Mwazifulumiza ne muzita bwera tuzifune eno tuziwulire. Olina abazungu boyogera nabo. Teri muzungu gwe abadde yogera naye.
oyo lwabogo yabadde akyusiza amaloboozi mwagezaako okuleeta muhoozi netumuzira abantu bonna ne bamuzira nga bakimanyi mutamiivu tasobola wadde okwogera mu bantu mubbi eggwanga buli kyabugagga ky'eggwanga mukiinanga famire kati munoonya engeri yo bikuumamu komwe kamukole olukwesikwesi tukimanyi bulungi mwagala kwewamba oba si kyo bakuleete mu kalulu tubalaga wano mwakola bupulaani bwammwe mayega n'empuuga begatte bakola akabiina e Masaka mwagenda okulaba abantu babuuse ako ne mukajjawo ne mudda ku lukwago naye n'aleeta halo nanaye Besigye mwokali mwagenda olaba otusanyalaze tutala kati olese pulaani bbi oyite mu bintu by'okwewambawamba simanya kulwana kumbe byonna tubamanyi mwenna mubeera bungu musajja mwe muli buli bwankwe bannange kale gwe munnayuganda oli mu kuzungana Banyarwanda mazima era munnayuganda olina okujjukira nti Museveni akalakasaago ana kati kubamu akafaananyi nga ne Besigye azze naye akalakataana olwo tokaddiye mulina okunyiiga mufune amajambiya mugatereke mwetegekera ekijja mazima ogamba kyakulanye butabeera siriyasi yakamala emyaka egyo ena naye gwe wamala 20 plus wakola ki okujjako okutuwaaka ngeno bwe muttisa abaana b'abantu ne kati mulembe gwa Kyagulanyi tusobodde okulaba obubbi bwa Museveni n'abantu be bonna tusobodde okulaba obutemu bwabwe ensi yonna etunulidde Uganda omusajja buli kimu akikoze sakiziikanga mazi left right and center ye lwakitundulamu amaaso kakati so mu Uganda bwe tuba twagala okutereza parliament okwewala okulwana kuno okuyita ekigezo baganchwera balungi kyayogerako tuyina okuddayo okwetereza ng'ensi nze ndowooza nti twetaaga n'okuddamu okubagasa amateeka omupya anti okuddamu kuna kubagasa amateeka mupya nga bannakenya bwe baakola nti ne tukkiriza nti constitutional offices ziweebwa obuyinza amaanyi g'ofiisi ya president gakendere ku offiisi ya ku sige lya parliament kuba jukira ku mulembe gwa Kadaga mutwe gikwata ko yeke nyine yagamba nti abajja mu parliament ye gyakulembera ne bakuba abaka tabamanyi nawe bayita kuyingira tamanyi nawe bayita kufuluma kati kitegeeza parliament yali mu buwambe kati kino kitwalabye si kipya kiina n'omukulu oli ye kinyonyola n'okukinyonyola mu house ng'atudde mu ntebe nanga simanyi gye baava simanyi bwe bayita kuyingira simanyi bwe bayita kufuluma sibamanyi na kubamanya kakati mu Kenya yadde speaker wetangula bamuleese nga wa byabufuzi naye kizibu okwatagana n'abasirikale okuyingira parliament nti abavuka ne bekalakasa mu kwekalakasa kwakazibwako generation Z Gen Z ne bayingira ne bookya n'ebimu ku bisenge mu parliament amagye ge Kenya tegayingiddewo eyo ensonga bagirekedde poliisi era amagye ganyonyola amagye eyo ensonga tetugiyingiramu omanyi lwaki kubanga ssemateeka waabwe omupya ekyo kyalamula nti amagye muyina wemukoma ekitongole ne kiba nga kisobola okwetengerera mu nkola yakyo ey'emirimu n'olwekyo nti abantu abali mu bitongole bino sigaddamuzi ojja kwebuuza balondebwa batya okugendayo nti akakiiko akasunsula abalamuzi ne katuula Kazibwe ne Nsereko ne basaba ne batuula interview Nsereko n'akulembera Kazibwe n'akwata kyakubiri ne baweereza amanya wa president amanya abiri ye n'agamba nti Kazibwe yakwata ekyokubiri gwenfudde kakati mu Kenya si bwe bakola mu Kenya media yakwata ekisooka yabeera so ewa president baweerezaayo kukakasa bukakasa kati wano Nsereko yawangula Kazibwe ye mulamuzi kati wano Kazibwe asooka president asooka nakuyita Kazibwe namugamba nti owaayi result sooziraba Nsereko yakusinga naye nze nonze gwe kakati ogenda okutuula mu ofiisi teyetaaga gattako kigambo ekyo kyokka kiba kimala nti result toziraba bakuwokya ebibuuzo nno yadde wayita naye omusajja yakukubya kaga naye olwokuba obuyinza mbulina ku abiri bye bampadde nze nsazeewo gwe Dokta otuvaawo tutya kakati awo okuvaawo tuyina okukkaanyanga ensi ng'ensi nti ebyasoba
bingi mu nsi eno naye eryato eribbira teribeeramu muwanguzi eryato nga libbira tekuba muwanguzi Titanic bwe yali ekkirira abali mu kiraasi ennene n'abatono bonna baafa kakati tulina okukkiriza nti tulina okutuula ng'ensi kikolwa wamu tukkaanye nti twetaaga n'okuddayo kumpi mu constitutional conference ng'eya constituency assembly 9 ssemateeka omupya tuddemu tukuŋŋaanye ebirowoozo by'abantu ba bulijjo tubigatte n'ebirowoozo by'abakugu kuba enkola eya ssemateeka eba ya mirundi ebiri ebirowoozo by'abakugu n'ebirowoozo by'abantu ba bulijjo ne tubijjamu ekisobola okugatta Uganda mu biseera eby'omu maaso ndowooza nti ekyo kyekisobola okutuwonya ebizibu bino byonna bye tulina kulwana mu paalamenti ne mugenda mu kooti nga nayo mugenzeyo temugyesiga kuga buli woddukira nga teweesigawo tewali buyambi naye ebyo byonna bwe bifa ensi neefa tewali abeera muwanguzi tulabye ku mawanga agafudde eggwanga lye bayita Ivory Coast yaliko superpower ya West Africa Ivory Coast yes ku mulembe gw'omusajja gwe bayitanga Felix Houphouët-Boigny bamu bamuyita Boyigini naye si bwe kiri mu njatula y'abantu eyo linnya lyeri waka balyatula Boigny musajja oyo bwe yafuga ensi eyo yagifuga n'omukono ogw'ekyuma n'aleetawo emirembe n'agisitula mu ngeri mpitirivu naye olw'okuba yalemwa okuteekateeka ebiseera eby'omu maaso ye ng'afuddewo bukyanga avaako Ivory Coast teddanga mu kutereera n'okutuusa olwaleero ebyeri Libya tubirabye Gaddafi emyaka 22 yagikolera ebintu biyitirivu omuntu ova mu university nga tolina mulimu gavumenti ng'esobola n'okuwaayo ensako sirowooza nti ku mulembe gwaffe tulirabako Libya etebenkedde ekyo tekisoboka tukirowooleza ku mulembe gw'abaana baffe n'abazzukulu baffe naye nayo tetumanyi oba biritereera naye nga Gaddafi yayina ekiseera okukola ebyo byonna nekigaana n'olwekyo ndowooza nti mu Uganda twetaaga constitutional conference Abamerika bagiyita Continental Congress lukiiko tabamiruka Amerika bwe bagiyita yavaamu okubaga ssemateeka ku batambulidde emyaka 2 twetaagayo Continental Congress eya Uganda ng'ate buli omu azze n'omutima ogwagaliza Uganda ng'ebyokweyagaliza ng'abantu tubitadde ku bbali ebyokuba nga ndowooza bwa kansa